enteekateeka ez'okutuuza Ssabasumba omuggya waba Othodox mu Uganda Yeronimos muzeyi zitandise nkyalero mu eklesiya inamuŋŋoona ng'ona zimbigira ebya Ssabasumba yona lwanga yafa gye buvuddeko. Ssabasumba yona lwanga yafa gye buvuddeko era eklesiya neeronda Ssabasumba waba Othodox omuggya Yeronimos muzeyi eyazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu omwaka 1992 ebulopa mu disitulikiti y'e Kamuli. Kitaawe ye mwami Augustinos Kakombe ne mukyala we Agnes Biribawa. Akulira enzikiriza aba Orthodox mu ggwanga Reverend Father John Kibuuka agambye nti misa ey'okweteekerateekera ey'okuteekateeka okutuuza Ssabasumba etandise essaawa eno. Era ssaawa emu ey'okumakya tutandike esaaviisi gye tuyita ey'okweteekateeka. Tusooka ne saaviisi ey'okweteekateeka ejja okumalira ddala essaawa 2 eryoke tuyingize mu kitambiro kya misa. Ekitambiro kya misa kijja kutandika ku ssaawa 3 tugendere ddala kumpi ku ssaawa 4 n'ekitundu ssaawa 5 awo era tunaaba tumaliriza ekitambiro kya misa. Omubaka wa Paalamenti w'ebizinga by'obuvuma Robert Migadde ndugwa si mumativu n'engeri gavumenti yakuno gyekuttemu ensonga z'ebyobulamu bitundu by'omu bizinga agambye nti ekalubizza nnyo ebyobulamu mu kitundu ekyo era abatuuze bangi okufuna obuweereza kibalemye. Ono agambye nti kikwasa ennaku okulaba ng'ennyanja evaamu omusolo omungi oguyimirizawo gavumenti bwe gutuuka okubawagira mu byobulamu kikalubira ddala nga ne mu kiseera kino obuvuma terina ambyulensi ya ku mazzi nga n'eryato gavumenti yabasuubiza n'okutuusa kaakano lyafuuka gannyena. Omubaka Migadde ndugwa asinzidde mu bizinga by'Ebugaya bw'abadde atonera abantu mu mugombolola eno yingini empya okuyambako okusaabaza abalwadde abeetaaga okuddusibwa mangu mu malwaliro okufuna obujjanjabi ng'embeera y'obulamu etabuse. Engeri y'enkola ejja okukuuma abantu bano n'eryato erimu lye twafuna oba eryatusuubizibwa okuva mu gavumenti mu biseera bya covid twajja nga tubanja okuva mu paalamenti eyaggwa likyalemedde entebe naye ate ne bwe lyandibadde nga lizze era lijja kubeera kitamiiro ku LFS Center 4 era ate kizibu nnyo okuvaawo ate ligenda likimu omuntu mu bizinga. Mu bukulembeze ow'ekisaanyi kino nagula ambulance naye olw'enkula y'ebizinga ambulance ey'okutaka teyamba muntu wa mu bizinga emuyamba atuuse ku lukalu era ambulance eyo ng'eri kiyindi. N'olwekyo mu nteekateeka y'emu okusobozesa omuntu okutuuka wala ambulance eri ey'okutale ekiyindi kwe kusalawo banaffe bano ab'Ebugaya abalina LFS Center 3 bafune engine. Omubaka Moses Wagaba Kabuso wa Kyamuswa mu disitulikiti y'e Kalangala n'omubaka Dr. Lulume Bayiga wa Buyikwe South bategeeza nti wakyaliwo eddimu ddene nnyo eri abakulembeze ne gavumenti okubunyisa n'okukyusa endowooza z'abantu mu byobulamu bwabwe. Engeri y'enkola ejja okukuuma abantu bano abajja otusenga si mu bubi ate batujjamu emisolo babe nga bayambibwa mu byenfuna byabwe batereere bongere okubeera abatuuze abalungi. Tukooye okuyitanga ku bizinga ng'osangayo obuyumba obutonotono obwo obulinga obunaagenda enkya kubanga wabaawo ajja omugoba enkya wabaawo ajja omukwata. Abantu bano mubategekere emisomo mwogeraganye nabo awali obwavu nga bwe Migadde bwagamba nti ssente zijja eza myoga n'eza parish moto. Tulabe abantu abo batudde mu buyumbayumba obwo obw'okusaasira kutya bwe bakyusa obulamu bwabwe beeyongereyo. Akulira abayizi aba Adventi mu ssettendekero wa Kyambogo Olowo Robert mwenyamivu olw'abayizi abafunidde embuto mu kiseera eky'omuggalo n'ebisale by'amasomero ebyekanamye ensangi zino n'agamba nti byolekedde okukosa ebyenjigiriza gye bujja. Bw'abadde asinkanya abayizi ab'essomero lya Light Secondary Vocational School Bulenga Olowo asabye gavumenti ya kuno ekwasizeeko abayizi bannaabwe abatalina busobozi kudda ku masomero olw'ebisale by'amasomero ebyekanamye ng'abazadde tebalina nsimbi za kuzza baana bo ku masomero kubanga n'ebyenfuna byataataaganyizibwa ekirwadde ekya COVID. Bw'ati asabye bayizi banne obutaggwaamu ssuubi obula beekwate Katonda okubayisa mu kiseera kino ekitali kyangu n'akamu. Ekigendero eky'okuyigiriza n'okutendeka bannaffe abato okubeera nga beekwata ku Katonda wadde ng'ebizibu tuyise mu bingi tubadde mu kunyigirizibwa kwa COVID-19 abaana bagwesezza essuubi abamu bafunye embuto abamu bafunye ebizibu ebisomoza ebyenjawulo naye tubazzaamu essuubi nti weweesiga Katonda byonna bisoboka era yayinza okukola byonna bakole kubanga kisoboka. Ekintu ekikulu kyakubeera nga tubeera n'empisa nga bazadde tubawa ekitiibwa abantu abakulu tubawa ekitiibwa then n'okutya Katonda.
Director w'amasomero ga Light Secondary Bulenga Joseph Mbuga Kiberu agumizza abaana bonna abafuna ebizibu obutagwamu ssuubi n'asaba gavumenti okuyamba ku masomero ng'esala ku bbeeyi y'amasannyalaze n'amazzi nabo balisobole okusala ku bisale by'amasomero ebyekanamye ensangi zino. Naye mulimu abaana abatendewerwa mu ngeri eyo ne bafune ekyokulabirako n'ekyokwegomba ekyo, era n'abaana abalala bagwa mu bizibu nga bakyatudde waka mbagumi. Ttiimu eyina ekikopo ky'ensi yonna naye eyina emipiira gye baagikuba. Abaana bano abafuna ebizibu ebifaanana nga bwe bityo n'abakyatudde awaka temuggwamu ssuubi. Katonda ng'akyali mulamu, mwetereeze munyikire, mujja kutuuka ku kirooto kyammwe. Abayizi abakyali abato abasomesa abongeza ebisale by'ebibuuzo ebya UNEB mu disitulikiti y'e Bugiri boolekedde okukwatibwa abavunaanibwa mu mbuga z'amateeka olw'okunyaga abazadde. Yebuvuddeko ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo mu Uganda ekya UNEB kyafulumya ennambika ey'ensimbi ezigenda okusasulwanga abayizi okukola ebibuuzo omwaka guno, ng'abayizi abagenda okutula ekibiina ekyomusanvu bakusasulanga emitwalo 314, abasiniya ey'okuna basasula emitwalo 16,114, ate abasiniya ey'omukaaga basasula emitwalo 18,600 okutula ebibuuzo by'akamalirizo. Amyuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Bugiri Anthony Nseko alabudde abakulu b'amasomero abatandise okusaba abazadde ensimbi ez'ebibuuzo essuka mu ziri mu mateeka era zitambikiddwa UNEB, n'agamba nti kikyamu era bagenda kukwatibwa. Iyo amawulire getwe kujanga nga tufunamu office complaints anti eriyo amasomero agayikusaba abaana bano esente eningi ediri contrary ku guidelines da UNEB de yawa kuba yalambika bulungi omwana candidate owa P7 alimenti ku riba jesadi atya yalambika omwana owa senior 4 alimenti kutola sente imeka era yalambika omwana owa senior 6 alimenti kutola sente imeka. So banange ndi kubiriza abasomesa bona n'amasomero agalina candidates bano nti mujire ku guidelines UNEB giyabawa olw'obutenda kuva kyajinga baana baife era omuntu omusomesa yena anakola oba isomero nakola. Mu mbeera y'emu Nseko alabudde n'abazadde bayise basemugayaavu abatannaza abaana ku masomero, agambye nti agenda kukulemberamu ekikwekweto okutandika n'essabbiiti eno abakwate. Mu by'emizannyo, ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa rugby ya Uganda Rugby Sevens eyingidde essabbiiti ey'okubiri ng'etendekebwa mu nkambi e South Africa nga yeeteekerateekera empaka za Rugby Africa Men's Sevens ez'omwaka guno ezinaabeera wano mu Uganda. Ttiimu eno yagenda e South Africa n'abazannyi 13 wansi w'omutendesi Tolbert Onyango era eteekeddwa okumala ebbanga lya ssabbiiti 2 e South Africa. Empaka za Rugby Africa Men's Sevens zigenda kuzannyibwa okuva nga 23 okutuuka nga 24 mwezi ogwokuna mu kibuga Kampala. Enkambi ya South Africa ya mulundi gwakubiri, ng'enkambi yasooka yali wano mu Uganda ku Kings Park Bweyogerere ne Kyaddondo mu January w'omwaka guno. Empaka za Rugby Africa Men's Sevens zigenda kwetabamu ensi 14 era zigendereddwamu okusunsulamu ensi ezinaakiika mu mpaka za 2022 Rugby Sevens World Cup ezinaabeera e South Africa n'empaka za Commonwealth Games ezinaabeera e Birmingham mu Bungereza era omwaka guno. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja.